Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nzikirize ndala mbabuuzizaako nnyo mikwano mugamba ki mwebale gye mutuusaako engalo abalinamu obukosefu saba wakitiibwa Allah ate asobole okubasuusa. Bamikwano mwebale tuwagira mwebale kutwagala omupya kusaba osubscribing mukwano okonene kade nga buli vidiyo yaffe gye tunabanga tutaddeyo mukwano ate obeere ng'ogifuna mu budde. Olunaku lwaleero mikwano nzize okusharingako nammwe abali mu biyumba nga mulina wifi ez'obwereere mu butuufu nga togula data. Mukwano nzize okusharingako wamu naawe wifi zino tufune bye tuyigirako sinakindi okutuukiriza ebirooto byaffe. Bw'abadde agamba nti ngenda kuddayo mu ssomero okusoma, ekirooto kyo kituukirize ku wifi y'omuwalabu. Tukola oluusi ne tuddawo ne tusungusula olw'okuba emirimu mingi biki naye wodda mu romu yo okusaba essimu yeeyo ogikozese obeeko nabyoyiga. Buli wabaako ekintu ky'oyiga ekikutwala mu maaso mu butuufu n'obukoowu buli obw'emirimu obwerabira. Olunaku lwaleero nzize okusharingako nammwe mikwano gw'alina wifi wova e Uganda, mulimu abava e Uganda nga mulina businesses ze mwagala okukola oba nga tulina businesses ze twagala okukola naye nga mu butuufu togirinaako experience nga togimanyiiko naye nga muli owulira nga gye weetaaga, owulira ng'ogyewulira naye n'ogamba ntandikidde wa. Nzize kukola ngenda kudda e Uganda nfune gye ngenda oba njagala hotel ngende baginsomese manye butya bwe bafumba emmere ey'omulembe, manye butya buli kimu bwe bakikola emmere eri ku kilasiki eyina kuba ng'efaanana etya. Mukwano teweemenya, kwata simu yeeyo genda ku Google, esimu eyo eyina ebintu bingi, just keyboard yeeyo ey'essimu yo ekutuusa ku buwanguzi n'ofuna ekyo ky'oyagala. Genda otayipingemu ekigambo oba oyagala mmere y'e Uganda oba oyagala mmere ya Muwarabu. Abagamba nti nno temumanyi kufumba era olive Buwarabu nga tufumbye naye te nga bossi wo ayagala bufumbe. Ogenda ku Google n'okisaakinga buli kimu n'okiraba. Nze kati essaawa eno nsobola okukola juice naye nga buli kimu nkiyigidde ku wifi ya Muwarabu. Okitegeera mukwano, mbasaba tuleme kwebaka, tuleme kwebasa mitwe olw'okuba nti nno tukola ne tukoowa n'otafunawo kadde kagamba nti kanoonyereze ku kintu weekiti nkisomeko. Mukwano nkusaba okozesa essimu eyo okozesa omutu. Ekirooto kyo ojja kituukiriza ng'oli mu nnyumba y'Omuwarabu, kuba ebinyonyi 2 n'ejjinja 1. Eno okola onoonya ssente ate olina wifi ey'obwereere, lwaki obeera toyiga? Gendako ku Facebook, beerako abantu b'ofollowinga. Omaze osomako eri ku bizinensi gy'oyagala butya bwe bagikola, genda ate ku FB oba ku YouTube ofuneko okwo ku magezi agagenda okwongera ku ekyo ky'otasomye eri okifune wano. Essaawa eno nze nina abantu b'enfollowinga. Nze nange najja e Buwarabu nali nina omulimu gwenkola e Uganda naye mu butuufu nagamba akangende nnoonye ssente guno omulimu nguveemu nga nina omulimu gwe nneewulira essaawa eno era gwe neetaaga okukola nga sigulinaako experience naye nga mu butuufu abagukola banneegombesa. Ne mpulira nga ngwegombye nga ngwagadde ne ngamba kama mbaaya kangende nzinoonye nkomewo ngitandike. Ekyannyamba we natuuka mu nju nalina wifi baagimpa ne ngamba nno sijja kutuula ne ntandika okukozesa essimu yange era buli kimu kati nkimanyi mu mutwe. Ne mbako n'abami b'enfollowinga ku FB eyo abamu balina zi YouTube channels. Omwami omu bamuyita Masaba Alex, by the way yeyanzigulira ddala ebirowoozo byange ku bizinensi eyo n'antangaaza. Ne mbeera n'omwami bamuyita Newton Buteeraba ku FB eyo, waliwo omwami bamuyita Simon Senkai, omulala Ssentongo Frederick Lugonvu. Abo mba following era mukwano oba ng'olina wifi ya bwereere beera ng'oba followinga buli business gy'oyagala bagisomesa kugenda mu videos zaabwe enkadde n'ogiwatchinga n'ogiraba
nobeera ng'ogirina mutwe ekirooto kyo ne kituukirira ng'oli mu nnyumba ya Mwarabu sinakindi okudda e Uganda ng'ograduatinga ekitegeera mukwano. Ekintu ekyokubiri, waliwo ngamba abasiraamu bannange ng'ogamba mu butuufu negomba okusoma ku Quran naye ngenda kukola ntya? Mukwano genda ku YouTube. Ku YouTube walaba kiganye gezaako okufuna groups nga z'abasiraamu. Okufuna groups ezo ez'abasiraamu ebiseera ebimu abaana muti okusomera mu lujjudde oba okuyigira mu lujjudde. Gendako mu inbox ya Sheikh omugambe njagala kuyiga Quran naye saagala kusomera mu group, osobola okunsomesa nga ndi mabbali wa group, nga ku group ndiko mpuliriza buwuliriza. Omwami oyo nsuubira tajja kugaana, ajja kukkiriza era otandika okusoma ya Saluna. Otandike okusoma ya Saluna okuva ku alif. Otandike okusoma alifu okutuuka wonayiga okusoma ennyukuta zonna osobola okwesomera Quran kuba eddiini yaffe etandikira ku ya Saluna. W'osoma ya Saluna n'ogimalako obeera osobola okwesomera Quran. Nze ndi wano era nina abantu be nnenyumirizaamu wadde nga ya Saluna essaawa eno sinnagimalako naye nga inshallah nja gisoma ngimaleko era ne Quran nayo ngisome inshallah ku wifi y'Omuwarabu eyo. Okitegeera mukwano waffe essaawa akadda okola emirimu. Sisuubira nti wali omuntu akola okuva ku makya paka obudde okuziba nga tofunyeemu kadde katuulamu. Obwo obudde bw'ofunyeemu bbaako ekintu ky'oyiga ekikutwala mu maaso. Waliwo bannaffe abatali basiraamu nagamba nze okuva wennava e Uganda bannange sisaba, bannange sikola ki. Mukwano genda ku FB oba ku YouTube kubeerako ba pastors ababeera live. Osomeko okwo nabo ogambe nti obudde bwe buti omusumba waati abeerako ng'asaba. Mukwano nkusaba okwata essimu yeeyo ogiteekeko asabe nga naawe bw'osaba. Okitegeera oleme gamba nti ate sigenda mu kyaki biki w'obeera wonna Katonda abeera awulira essaalayo. Kyenyinza okugamba abasiraamu mufollowingeko ku bamasheehe ku Facebook gye bali, ku YouTube gye bali. Osobola n'okudownloadinga Quran eyo wadde nga tomanyi gisoma naye n'oteekako n'ogiwuliriza. Nakyo nsuubira kiba kintu kirungi nnyo. Ekirala ku sayidi ey'omukwano nina abantu benfollowinga. Sibabuliddeko ku basheehi bange benfollowinga. Nfollowinga nnyo mwami bamuyita Sheikh Burhan Kiti, omulala bamuyita Imam Kyeyune, then omulala bamuyita Sheikh Kigozi. Be bantu benfollowinga ku social media. Era mpulira nga kyenneeyongeddeko by the way kinene kwenteeka ne bamasheehi bange abansomesa ya Saluna era nga inshallah bajja kunsomesa Quran nayo ngimaleko. Nengenda mu bintu bya love. Ebintu bya love ebyo ntera nnyo okugoberera omwami bamuyita Jack Online Ministry. Abeerayo ne program ezikwatagana ku love. Nabeerawo omwami bamuyita Sozi Mo. Musangeyo ku YouTube. Nze buli wamu ngendayo mbaako ne timetable nti kati buno budde ngenda kola kino weekiti, buno ngenda kola kino weekiti, nsobola okusucceedingamu ekyo kyenjagala era nsuubira nga njagenda okuva ku Warabu. Nga byennina mutwe bye bingi era ng'ebirooto byange bayitawe nga mbituukiriza. Kitegeera mukwano teweetuulako. Mukwano nkusaba woba ofunye chance nga wifi ogiyina teweetuulako, gikozese ofune ebintu ebikutwalako mu maaso. Obudde bw'okusanyuka bubeerawo, obudde bw'emboozi bubeerawo, nyumya naye nga obeerako nekyoyiga. Mbeera n'abaana ne bagamba naye obeera nnyo ku ssimu, obeera online, obeera okolako biki tokola. Ne mugamba nkola naye mbeera oluusi ndina muki mu kusoma wadde ondaba ndi online naye sibeera mu muzannyo mba ndi mu kusoma. Nakubuuza osoma biki? Nagamba nange nkonectinga bansomese n'omugamba olaba essimu yo gikozese wooti ne wooti. Kati rero kyekindeese bambi nsheyaringeko wamuuko nammwe ababadde tebakimanyi kuba nkimanyi baana bangi mubeereeyo naye nga tomanyi butya woyinza kukozesa ssimu kufuna bintu bikutwala mu maaso. Nja kweyongeranga okusheyaringako nammwe ba mikwano
obulamu bwange engeri gye mbutambuza abantu bentambula nabo by the way negina emikwano ngifunidde ku social media okutuuka wane nowendi kiba kirungi n'okolaganako n'abantu nga emikwano kale nga gikusingako ku ddala kaŋŋambe wentyo nga gikuwa ku magezi agakwongerako n'olema ate kubanga nga gwe emikwano gy'oyina ate gw'ogisinga obwongo beera nagyo naye ate ng'oyina abakuliko waggulu otujja okusobola okutambuza obulamu bwe tutyo. Mbagala nnyo mikwano, mbakuutira ekintu kimu, mubeere bagumu, tukole tujja kumalako wadde ng'oyita mu kunyigirizibwa kutya kasita oba ng'olya onywa webaka omusala gw'ogufuna ante ekirala kimukwano twajja kukola twajja kunoonya ssente kesinza kwerabira bagamba bintu byakwebereramu ti mu kaseera buseera olukya terudda. Mbagala nnyo mweyongere otuwagira mweyongere okutwagala tukyabaweereza ekiseera kyonna ebbanga lyonna obanga olina kyoyagala okumanya ogenda kinterako mu comment section likinga video yange kusaba ogisharinge ogabaneko ne munno tukolagane mu mbeera eyo bintu byakuyambagana obanga olina kyolina ekirungi tokisirikira kisharingeko ne munno naye antakimanye. Mbagala nnyo mikwano tujja kuwuliziganya mu video yaffe enaddako inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Allah abankuumire. Mbagala nnyo era mbagaliza ekisinga obulungi ante era mbagaliza buwanguzi bwereere. I salute you.